techebereka nti buli process era competitive nakuwadde ekyokulabirako complaints one zisinga abatafunye bagamba nti bali abafunye ba NRM abamu naye njagala kutegeeza nti complaint eyo oli bwabanga agamba nti nze ndi member wa NUP kakati nga ina kadi ya NUP ekibiina kina kuba kitya tochi mu mutima gw'omuntu kigambe nti ono okusinziira kuffe wa NRM okusinziira kuffe wa bine biralo baki so tuba twagala bujulizi oli bwagamba nti yawaayo sente ndoba bagulirira aleeta obujulizi tuze tubagambe ebbanga lyonna bw'oba omanyi nti omuntu yagulirira yakola kyonna kyonna ekibaita okugulirira ayina okuleeta complaint ne handlingibwa era bw'oleeta obujulizi tuba tetwagala just ojoyogere nga bwe nkugambye complaints ezisinga oli agenda gamba bano bagenda simanyi yagenda mu meeting ya M7 biki ne tukubuuza leeta obujulizi weebuli oba tebuliiwo so ensonga zitambula bwe zityo naye n'ekirala nze ng'omuntu ndi musanyufu nti system yaffe kati ku mulundi guno ate complaints ze twakafuna ezakajja ku kakiiko akateereddwako ntonoko okusinga ezajja ku mulundi guli ekitegeeza nti wabaddewo improvement era njagala basuubiza nti mu kusunsula aba MP ojja kwesanga kubanga waliwo betuyize kati betulina okukola ki okutereeza for example ensonga ya system yaffe okulaba nga abantu baba capturinga mu ebitundu mu bitundu ebituufu n'ebirala tujja kumeka sure nti ensonga tugikolako nyonyonyo ku mutendero guddako ogw'aba MP. He put up a special committee nakyoga nkitangaze president mukimanyi buvuto yateeka akakiiko akali kakwasaganya ezo ensonga ebyembi nti abantu abamu baali bakola complaints eyo ku mitimbagano ate tebaleeta complaints eri akakiiko ako naye abaazireeta basobola okukola complaints zaabwe era nezitwalibwa mu president nawe wa report akakiiko kawuliriza abo abantu abalina complaints era ne kawandika report yako newe president w'ekibiina. Kakati akakiiko findings zaako nagambe ziri mu office ya president action zagenda okutekinga n'ekibiina awamu bajja zitekinga naye ekirungi mu kakiiko ako report teyalagayo kintu kyonna kyonna ekyali kyetaagisa either okusazaamu candidate yenna ali mu lwokano kati oba okukyusa results oba kikyonna kyonna kubanga akakiiko ako byekazuula sigenda kugenda mu details naye time ejja kutuuka bwe kiba kyetaaga okukolako actions okutenga actions ku bintu ebimu bijja kukolebwa gamba nti Mbega mu kitundu twamulaba tutya oba yayitawa simanyi bontegeera akakiiko bwe kaba kasindika abantu abanonyereza ku ground tebagenda kujanga bakweyanjulire babere ne badge nti fa baze kukola vetting ground survey kubanga awo kiba kitegeeza nti oli agenda katukirira babawe sente oba bakole ki so akakiiko bwe kaba kasindika teams ku ground kasindika teams nezituuka ku ground naye n'ekirala nga bwomanyi research bwekolebwa bate basobola kubuuza buli muntu yenna mu kitundu bakola sample space ne bagenda ku boda stage ne bagenda ku muzikiti ne bagenda wali ku ekereziya ne bagenda ku ssomero ne bagenda mu katale awantu aw'enjawulo ne bafunayo abantu for example tuba tugenda mu constituency akakiiko ako kayinza abantu abagenze kukola survey bayinza okuweebwa ekipimo ne bagamba nti mugende mubuuze abantu 5 mu constituency eyo ye sample space gye twagala at that particular time naye kye mbagambye mukiraba era nzize nkyogerako ebbanga lyonna akalulu ka NRM kabadde kakusimba mu mugongo naye ku bifo 353 ebya babaka ba parliament aba constituencies ne 146 almost baina over 400 complaints okwemulugunya kwali kusuka mu constituencies bina so kyengezako balaga kiriba nti oli ne bwakola akalulunga abantu basimbe mu mugongo of course wale abagenda kukola ki kuvibe mulugunye so fe twagala nnyo abantu ab'emulugunya naddala bwe bakikola mu ddembe ate mu mateeka kyova olaba ne juza abajja ne beekalakasiza wano twabaniriza nnyo era tetukiinako obuzibu kubanga omuntu alina eddembe lye okuvaayo n'alaga obutali bumativu as long as bwabulaga mu ddembe ate ng'agoberera amateeka so ekyo tekyewuunyisa oba tekibeewuunyisa okulaba nti waliwo ab'emulugunya kyateeka nti omuntu mu mateeka akkirizibwa okwesimbawo bw'anamunigina oba nga independent
kyetwogedde ku bantu baffe eri abantu baffe era njagala kusinziira wano kwebaza abantu baffe bangi nnyo abavuddeyo ne bayozaayoza abo oyo omu ku bo ali awo Ddumba Bwegiire naye ali wano yavuddeyo nayozaayoza abayisemu abantu baffe bangi nnyo muleme ate okulaga ab'emulugunya be batono kubanga twalina bakandidates 10 abasinga bavuddeyo first of all ne bakkiriza ebyavuddemu era ne bayozaayoza abo abatasobodde abayisemu abatasobodde era bangi nnyo badde batukubira obusimu ne batugamba process ebadde fair katugezeeko omulundi oguddako naye njagala n'okubagamba kino tubamemba baffe olutalo lwe tuliko olusinga lwa kununula ggwanga abantu baffe twali basabye ekisooka nga bwe ngambye mu kusooka bakimanye nti kaadi buli omu tasobola kufuna kaadi naye singa ffenna tukola kyonna kyetwetaaga okukola ne tujjako Museveni n'abantu be bano bonna abagala bwa kansala ojja kwesala tebakyali ku bwa kansala bajja kuba n'obuvunaanyizibwa obusinga ku bwa kansala mu kukyusa Uganda mu kuzimba Uganda empya so tusaba abantu baffe n'ekyo bakitegeere. Yenze Sharon Kemigisha, current serving woman councillor ow'Ewandegeya ate era abadde aspirant mu kifo kya direct seat mu Ewandegeya. Olunaku lwa leero njagala otwala akakisa kano okutegeeza abawagizi bange okusingira ddala baganda bange ne bakulembeze bannange mu kibiina kyange ekya National Unity Platform. Nzikiriziganya n'ebyavudde mu kakiiko k'ebyokulonda era sikayinaako buzibu seemulugunya ku byakoleddwa era nzikiriziganya ne bakama bange saaweereddwa kaadi olw'okuba sigwanidde wabula olwa biocracy ffenna gye tumanye eri mu bukulembeze eteekeddwa okuba nga y'ensonga lwaki saaweereddwa kaadi. Sigenda kubanga nvuganya ku kifo kyonna sigenda kuvuganya ku kifo kyonna naye nga mukama waffe bwe yali atandikawo ekibiina kya National Unity Platform yatugamba National Unity Platform tugikozesanga vehicle okutuuka ku kigendererwa ekikulu ekyokumutwala entebe mu ntebe n'okukyusa obukulembeze bwaffe obwa Uganda. So nze ndi wa people power era sigenda kuvuganya lwa nsonga ndi wa people power ntunulidde cause ennene nzizenga nkyogera lunywe nti ebiseera ebisinga ekitulemesa abakulembeze okudeliveringa tulemererwa okubalansinga personal interest ne national cause. So nze natadde ebbali obutali bumativu bwange obutali personal interest zange zennina mu factors ezeetooloddwa lwaki saafunye kaadi nazitadde ebbali ntunuulire cause ki ey'eggwanga. So ndi wa National Unity Platform ng'ekibiina ky'ebyobufuzi naye okusingira ddala DNA yange erimu people power